Buterevu tukwaniriza ku PBS TV eno program gye bayita Entertainment Launch tulibetondera denje ogamba otya blood wa kyekitambula olamu bugamba ki olamu si bubi kulikayo mu weekend naye kulikayo wabaddemu mulwadde last show tewabeerawo nalwalamu ate maniyo negenda nebyononera yogera omunnyo mu kiwundu nagenda nensasula ak'ettaanu kange awo ku Entebbe Road waliwo ekibanda kwe tulabira eddiba naye muganda wange navaamu nga ennyindo yenkata tebyali byangu naye si bye byatuleese maniyo tugiveeko tugatandikirako mu international news PDD akoze amawulire ekitagambika ku internet kwonna buli scrolling PDD Puff Daddy ate nga bagenda baliretinga kuba mukuba firika bannaffe nalabe baliretinzeko ku Burna Boy n'abalala has good story yakusanze mu mbeera ki PDD oyo I had news abamukwata police raided his home ne bamukwata ne basanga 1,000 bottles of baby oil. You know what it means? Baby oil. Baby oil. Banyobo kitegeera. Ate bagamba mbo PDD like yali akola ki? Akola ebintu ebitasaana bya Sodom ne Gomorrah ebyo so mpulidde waliwo controversial statements ezitingana mbu wano simanya baziriretinga n'oluyimba lwa Stamina lwa Eddie Kenzo nabyo biyinza okuba nga somehow somewhere nga mwebiri okitegeera simanyi how true is that statement because ekoze nnyo amawulire ate etambula twayinza kumanya kubanga kati according to the news which is moving bagamba nti buli omu yali close ne PDD like attending like people who attended his parties his house parties at home yagadde mbulamu sijja kulimba emyaka 5 yagalidde ddala kubanga pate ku pate era bingi ebivuddeyo nga pate bajja baziraga simanya aliko nono biki ate nga kigambibwa nti everyone who attended his party teyawonanga but for the case of Eddie Kenzo ndowooza okuliretinga ne awards ze si kyekituufu kuba Eddie Kenzo okuyimba Didi mu luyimba lwe ndowooza yali producer Didi ono waffe wawane yali wa Uganda teyali naye abasinga abatamanyi bintu bo baliretinga bagwira Didi ekitegeera so mubeere informed teyali Didi oli yali mu America yali mu na Uganda so bo tulina wano talent bayizolooza Stamina Didi yalukola biki nedda mubeere informed twabadde tuli awo Papa Sidi n'asooka kumaawo omuliro akutte internet pan agamba mbu Pastor Kayanja ebyaffe obimanyi muganda wange omanyi ekitegeeza pastor asumba endiga ne bavaayo ne bakugonnomolako ogugambo bwe gutyo yokiba bera statement nenne ogera ku muntu wa Katonda like aina endiga nyingi ate va ku kinti wa Katonda wa gwanga lyonna limukkiririza mu bintu byakola face nenne eri Uganda naye Papa Sidi avuddeyo n'ayogera ekigambo tujja gezaako kukiverify nga ffe tujja okuba tuba keeping updated nga tubabuulira nti bino byali bebiti kuba mubiwulira mu nkubo and brother even further went on na including even Exodus nagamba Exodus muganda wange ogamba ekitegeeza Papa Sidi oba osobola talist eyo atwelist yo nange li details that wo atwelist mubona tubabale mwali nawe tobanga mwoli mu list sisobola kubeera kyanga nkweraliikirira muganda wange nedda muganda ge sobola jibeera tulinde kuba tuyasiba tu update wa Big Eye yegezaako kulabika nga yegejinga mu lutalo bayagala okusikiriza Eddie Kenzo kulabika nga yeetaba mu lutalo ngelwatayitegekedde songa eyo gyogerako ki Big Eye comparing ne Eddie Kenzo bona batandika music career can I say almost at the same time at this time right now Eddie Kenzo is bigger than Big Eye tebali ayinza na kibuusa maaso toyinza nagamba nti he is of course he is kati Big Eye byalimu labanga ali okweri Big Eye wano yagambye so much is happening in the background and Eddie Kenzo has to stop hating me I hear the words but in the camera he plays the sympathy card okitegeera ye ng'alinga agamba nti Eddie Kenzo amwogerako eyo ffe gye tutalaba naye wano mu kamera n'alaga kirala kye sisuubira nti kituufu Eddie Kenzo alina bafaani bayinza okuba be bakola ki
be balumba ate bafani be basinga okumamu omuliro bafani be bakomamu omuliro so kati ekyo tosobola kujabika nga atokiza kuki kwedikenzo twabadde tuli awo icon wa social media wa TikTok bichichi YouTube omutegedde kabe junior tamale mirundi junior munne nga tebamugoba mu kika nabirabye gwe ebintu biralamu ensonga nwevudde kuki kugana kwetondera bwakabaka nze ndowooza ekyo kituufu okwetondera obwakabaka ng'obusobezza kirina kuba kituufu oba olina okukikola naye kati junior simanyi ayinza okuba alina ensonga ze personal ezamuganyisiza gwe ensonga eyo giraba otya olaba kigambibwa nti bano abakulu b'ekiko genda bali beetonda on behalf of omugenzi Tamale senior kale Tamale junior yagambye tasobola kugenda ne yeetonda olwokuba si yayogera ebigambo against obwakabaka taata we yabyogera ate taata we teyavaayo n'akola ki ne yeetonda so kati yagambye nti tasobola kwetonda on something which he didn't do. On another side he's right kubanga so agenda kwetondera muntu kintu kye yakola okitegeera ate engeri gyali nti yali ennyo close ne taata we bayagala ye yaba akola kikale baagala nnyo okumweinvolvinga mu bintu taata we bye yakola kuba ye media uffe gwe tumanyi bana abala abasigadde tetubamanyi so kati ekika kyamuvuddemu naye twabadde tuli awo kasuku ne bamuwa ne bamuyita mu kika kyawe era ne bamuzaala kitegeera ensonga eno nayo lese statements ez'enjawulo kuba abantu bangi baserebu bavuddeyo ne bajoogerako abamu gye bavumirira ate abandi nga basapootinga omuli kabaka Bulunokke omanyi ye ensonga tazirwamu yagaye ndowooza emikwano gisinga eŋŋanda ekintu to some extent eŋŋanda olumu batukola ebintu bingi bye tutamanyi naye emikwano gye zitasobola kukola ate emikwano gitubeererawo nnyo okusinga ab'eŋŋanda so ebyo bye bintu ebimu ebiri mu kutambula wabula ge tusooke tuwummulemu tugenda kubeera tukomawo. Tukyaliwo n'eddenja tusoosootula ensonga tugezaako okulabika nga tetuziggusa mu ngeri emu oba endala awo tugendedde mu kuwummulamu nga tulinawo sitole ezikyaliwo ezikyatrendinga era nga twagala okubategeeza omuyimbi waffe omuyimbi w'eggwanga Spice Diana Mama Birungo by the way ina ne concert mu January mu January the journey yagise ya journey 10 years of Spice Diana a journey of 10 sort of tujja kubaayo tumuwagire Mama Birungo kuba endongo yagisabudde Spice Diana yabadde ne yo interview bayotegereza recently ndowooza oba it was last year twala ebifaananyi bya Spice nga bitambula ku social media yali n'omuyimbi we Tanzania Diamond Platinumz so ne tusuubira nti bondi yaabwe negenda vaamu ebyakabi bingi tuyinza okuvaamu collaboration ogutaali musango oba okutebereza kwaffe tekwali kukyamu olw'ensonga nti byonna bye twatebereza byazuuse nti byali bituufu naye olw'ensonga ezitebeereka Spice zeyatunnyonnyodde mwabadde okuba nti omukulu yali ayagala something for something kintu kidogo ebintu bya bankuwe nebyo bifuuse obuzibu bw'abayimbi bangi ate naddala abasajja okufuna collaborations abayimbi abawala okufuna collaborations ku basajja bagezaako kulabika nga babasaba something for something ebitali birungi tubivumirira so Spice Diana yavuddeyo n'agamba nti by the way balina 2 collaborations with Diamond Platinumz aje tusuubira nti opportunity nene eri brand ya Source Management ne Spice Diana as a brand so natugamba nti Diamond yamugamba nti amuweeko okikubyeho baba amuweeko nga denja bwagambye si bigambo byange ebyo so nezitasobola kulabika nga tezifuluma mpoziko n'ekyo yagambye $5 $5 video za Diamond okukola video $5 ekitegeera muza Uganda zibanga obukadde bumeka 183 yagambye nti Diamond oba wakola naye olina okusasula ssente ez'okukola video kitali kirungi kubaffe wano ba videographer tubalina abaakabi ku budget etali yawala nnyo oba yawaggulu epaaluusi ensonga eyo kati gwogiraba otya
something for something. Okali mpako. Jina just chirungi kubanga this is like exploiting. Babanga ba exploiting these female artists. Tikatokuwa collab asoka kukozesa which is really bad. Chibi. Yeah, chibi nnyo. Yeah. So kakati nga tuvudde ku Spice Diana away from Spice Diana. So kumbuye ku story ya Tenge Tenge on. Tenge Tenge, Rango Tenge Tenge abasinga gwe bamanyi. Until on record as per now nga wenjogera sawa. Tenge Tenge is the number 1 TikToker in Uganda. Tell musinga follow in Uganda. Yeah, so it was of recent ono Kabata omumanyi this TikToker Kabata. Kabata yavuddeyo na revealing a video ngeraga nti Rango Tenge Tenge but andiso kumukola mu video game abakozesa n'akayimba kako tenge 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 akayimba ko nako katambulira ddala abazungu bakakola mu challenge nyingi so tenge tenge but andiso kumukozesa so management erina okukebera ku kintu ekyo okulaba nga omulenzi ono sente ze tezigenda bwezityo kubanga kati eno future ye yakubanga bro manyi what it means okukola mu video game obera big brand ose nekiralira ku Tenge Tenge recently Facebook account ye baji hackings aba Indonesia bayabadde over 960k followers eri kulubirira millions ne bagikola ki baji hacking ne bagitwala so bye biri mu nkambi ya Tenge Tenge from Tenge Tenge tubadde tuli wano tulaba obufaananyi nga butambula ku social media nga bushirani nga bwakampereza kakano wano nange kanguddeko wano ndabadde njaawo nga tudde byange ngenza okulanga ompereza akafaananyi ani tubadde tuli awo ndaba wano Dr. Muzali ne Eddie Kenzo okitegera ale tumanyi abamu ba social media inozi bano bagane bajubisaamu mujubisa naye bano abantu bakolagana okitegera ngo jukira ebiseere bwe twalina team Rema team Nyamutoro okitegera mujubisa naye bano abantu bakolagana eno gye tutabaffe mu kamera wano mu kamera batulaga kirala ate eri behind the camera baba bakolagana so byebyo munnange mugende mpola obanga omuntu atadde ekintu temukomentinga nnyo tojubisa tewefula nti gwe kikukutteko nnyo kubanga bo bannyini kyo babeera bakwatagana so nga as we are winding up Shiba Kalunje Swag Mama Queen Kama omubwati tuyina ekivulu kye ku Friday this Friday October Gogo Cricket Oval wali era tugenda kubeerayo nga tumuwagira style enkambwe ennyo ekitegeera kati kyekyo ekiri mu nkambi ya Shiba Kalungi kumuwagira mpaka kuwulira bubi so njagala ffenna enguudo zonna tuzigale nga tweyiwa Erugogo ku Cricket Oval yagitumyeko zi concert bagitumye neyanziza concert agenda kubeera nga atatwebaza mu myaka gino gyonna gye tumuwagidde 15 abeera ayimbidde ddala okuva ku ice cream nga tumuwagira tubeereyo tumuwagire waliwo kyali wange wano bamuyita Big Celeb Magic blood wange oyo atobye n'endongo okuviira ddala eri mu district y'Ekyotera najja n'ayingira wano mu Kampala so Big Celeb Magic alinayo concert ye ndi wano ndi mugeza kulaba nga ndinoonya eri mwezi guno ng'ennaku z'omwezi zigenda beera 26 October lujja bba lwa 6 Big Celeb Magic ali mu concert gye bagita Jango Ntakule concert egenda kubeera ku Last Boys Kosovo abantu abali awe wakaliga Nateete Busega mugende mumwagire kyali wange ordinary agitadde ku 15 VIP ku mutwalo tebo ya mitwalo 5 gyokka abayimbi bali bati mujjuzo so mugende mwagire Big Celeb Magic by the way recently over yesterday but one yatadde oluyimba olupya baluyita Mukama Nsaba Torch tugende tumwagire kyali wange atobye n'endongo fenna abali awo mu bitundu byawo tuwagire endongo abayimbi kwe bali bangi abagenda okuperforminga tugende tuwagire Big Celeb Magic tetugenda kubeera tusukka waawo ebadde entertainment launch tuli beetondera Jonah Hakenine I'm Danger always